Bino ebijjidde ng'amyuka omukubiriza Parliament mu ggwanga omwami Thomas Tayibwa yavaayo n'agamba nga gavumenti balina okuvaayo okukwata buli ssomero eryetantala okwongeza ebisale by'essomero nga kati ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ki National Empowerment and Economic Dialogue ekikulembera omwami Joseph Kabuleta wekitegeeza nti gavumenti esaanidde eveeyo mu bunnambiro oleetaase ebiseera by'abaana b'eggwanga eby'omu maaso. Tuli mu kaseera ak'abaana abatudde P7 okuba nti batandika senior 1. Tuli mu kaseera ng'abazadde ne bye batunda biweddewo okuweerera abaana. Tukirowooza nti okuwanika ebisale kivudde ku kuba nti gavumenti eddidde ebyenjigiriza education n'ebijja mu kkowe ery'okubeera social service n'ebifuula business. Tusaba ebyenjigiriza bisigale nga social service esobole okufunibwa buli omu kubanga ddembe lya buntu. Bano bagamba nti Uganda yaliko emu ku mawanga gasinga okuba n'omutindo mu byenjigiriza mu Afirika naye nga ssaawa zino ebyensoma bya wano tebikyasanyusizaako ddala. We tuli tuserebye mwenna abali wano mukijjukira bulungi ti abantu baavanga e Kenya okujja okusomera wano mu Uganda. Mu Uganda wano tulina abapresidenti ba Kenya babiri abaasomerawo, tulina abapresidenti ba Tanzania babiri abaasomerawo, n'abakulembeze bangi ab'ensi ezitwetoolodde abazze wano. Akaseera gye kavuddeko bannakenya bonna adde beeyiwa wano okujja okusoma n'abatanzania mwabalabako nga bajjuzza amasomero ga wano. Era ssabakunzi w'ekibiina kino omwami Tamale Ssetumba agamba bannayuganda baagala enkola yabona basome n'amasomero agali ku musingi ogw'eddiini gakendeeza ebisale byago olwo mbu wekinaasobozesa buli omu okusobola okweyagalira mu ggwanga. Kwe kuba nti kati requirements z'amasomero ebyetaagibwa mu masomero agamu bw'ogenda okutotolinga requirements zenkanankana ne school fees eziwerera abaana nga 3 mu ssomero eriri e Butambala. Bw'obanga omwana primary nga asasula miliyoni 2 owa secondary nga asasula 2.3 oba 3, ekyo tekinnannyonnyola kye bayita inflation nga ebintu abantu bye bagula babigulira ku buwanana ng'ate bayingiza kitono. Ssetumba agamba gavumenti kati yafuuka neesirikidde ng'ate balaba bulungi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ekiri mu ggwanga lino twogera ku bisale by'amasomero nti buli muntu akyajinga nga bw'alabye. Tuli wano mu Lubaga naye osanga amasomero nga gali mu Lubaga amasomero nga 8 nga buli limu likyajinga school fees za njawulo. Kiva ku ki? Ng'ate bonna bafiidinga curriculum emu. Lwaki? Kitegeeza gavumenti yaleka bannansi bagajambulwe. Bino okubyogera abadde ku kitebe ky'ekibiina kino e Lubaga. Martin Bosakali esuubula e Lubaga.